yawandisewo n'agamba nti this is to the upcoming artist anemeddeko upcoming artist anemeddeko neyongera okutegeeza nti no nze gwoliko I'm not in competition with you naye onsabye nnyo olutalo kakati olutalo kandukole ki kandukuwe oli kunze you compete with literally everyone who are competing adane Rema Rema n'akulema n'olaba nti engeri gy'akulemye oyagala ate okubeera nga oyagala kubeera nga Rema watuuka n'ekiseera ne weeyagala ne ex we ffenna tumanyi ex wani wa Rema n'amakulu atuba ku Edirisa Musuuza kakati omanyi ffe twagala nnyo okwambaza obugatto omuntu yekayeka ono omwana gwe yakafuna naye olutalo of recent actually yagambye upcoming artist alina flopped concert ate nga yeke yavuma concert ya Karen Nantongo Fifi da Queen actually kyavudde kukubeera nga Karen Nantongo yakomentinze somewhere alina kite kyabadde ayambadde nga tanyumye kati Karen nakomentinga nagamba ono yeyangamba nti saanyuma yali mpereza ku designer we nenkozesa oyo kati olina alyoka muddamu ki ekyo Fifi da Queen navayo nagamba banaye lutandika dinze envujjirire okategedde so nze njagala tukitulemu ffe nga ffe twatandise ddi okubeera nga bannamawulire tufuna bato n'abayimbi bato yaki bibuzo bingi bato yaki tutandika ddi okufuna bato n'abayimbi who is in the right who is in the wrong mwagenda kunzikiriza ntandike ne one case then tweyongere okusookera ddala ndowooza nandigambye nti abantu tusukka nnyo wetukoma era tutuuka ekiseera obeera kyali wange nenkutwalira ddala nti kyali wange nina kwogera nabiteetaagisa ekintu ekirala kye nandigambye nti buli we batukubira enduulu tusukka ne tulaba nti tuli banene weŋŋamba nti neŋŋamba nti oyo naalongo tutuuka ekiseera bakube tutuuka ekiseera ne tulaba nga we tutuuse tusobola oba nkiyite okuwaganyala wanaani bwe tuli mukubira enduulu omanyi ffe tujja kubawa obugato bwe bajja kwetegeera tufuna abasindareera ne tubawa naye in most cases nze ekintu kyemanyi kyenyinza okugamba abantu bano nti ebintu ebyo tuwaga gwe waffe ffe twakugamba gwe twakulaba dda naye waliwo olina okukubangamuko time ogambe nti waliwo time gyengenda otuuka cause waliwo omuntu wabeera patient n'agamba naye ekimala katwegezeemuko ayinza obuteegezaamuko nakusiba ayinza obuteegezaamu naye n'agamba kankole kyenkola nange mbadde sigirabangako so kyenyinza obbagamba nti bano abantu bombi nandi bayise bakyali bange kalo kyali wange Jenny nakolako naye yayogedde nti simuwalana naye waliwo wotuuka n'ogamba nti Jenny ofaaki like gwe nobeera n'olutalo so waliwo wotuuka n'ogamba Jenny kakana olutalo lusobola okubeerawo osobola okwagala we bibeera bya showbiz is fine. I think when it's for showbiz it's an agreement between the two parties. This is not an agreement because jukira kati nze njogera nga PR away side. It's not an agreement kubanga on talking to the lady we followed up nga bambi namukasa zakikola nnyo ayina we yamuvumira enziku nga amugamba nga bwagitambuza omanyi writing amanti sometimes eyinza okubeera showbiz oyinza n'obuteebuza ku Naalongo oba macha n'omugamba nti macha oyinza obutagamba nti macha for example walabye Maulana Andre niwe yayingidde Big Eye teyamuyingidde mu Uganda kwavadde nga omuntu okogera amazima gufuka musa anti ye Big Eye agamba banyingidde era Maulana najja ne era Maulana yaze ne yetonda n'agamba Big Eye nsonyiwa chansima tusomuna mawulire yaseti Maulana oba Rain bansumbuwa Rain ye mutini omuwanvu Maulana ye omunene ye bawachaze ni Becky fena tubayita Maulana and Rain so walabye byabadde so sometimes ebyo bibeerawo oli n'agamba kanyingire kolera kwono mawulire naye mbaddeko mu incidents nganya zaali zigendo twala Jenny mukomera nga kusabuka asala si wa bigambo asala okubeera we bigambo boyogera nnyo yenze naye ona asala omugambo asobola okuyiya story era gondi gye nalimu yali ya Kenzo yo yali emutwala nenjogera ne Kenzo eyokubiri yali ya yani waliwo ne ya dictator Amir era yagikola so byebyo nze byebyo byange ekyali wange saagala nnyo mwogerako nnyo bibi ate ne Karo Nantongo ye yafuukira ddala wa munju sandi agadde muntu kussa Karo Nantongo once cause omukazi alwanye nnyo okubeerawo and
okubeera awo nga bakyasobola okugamba nti oyo Carol ku mirembe mumuyita muyimbi wa bandi simanyi naye babandi bameka abakubanga Carol right now. Kambuzemo ng'omusiru Nalongo. Music wa Rema afaanana muno wa Carol Nantongo oba nze atamanyi music. Bonna bayimba bakye bayita bandi. Manyi bandi tumumanyi. Music wa Carol alimuko kwa difference. Wanjawulo muko. Nze ndaba bw'ogamba nti no music kyafaanana n'owa Carol. Awo tusobola okweta mu bachoze ni Becky, Grace Kani, Bettina Namukasa. Grace Kani. No, Carol ayina ono band. Actually, Carol ali ballad. Yes. Thank you. I think it's the best one. Owalema alichi. Rema ayina ono band music. Okay. Omanyi band music alimu emitendera ebiri. Waliwo band ali urban. Band ali urban yono ne David Rutaro gwe yayingiramu. Kati wa Rema. David Rutaro na band. Band music ali urban. Next week tuina John Kether writer yamanyi bine bikabya music. Omwasi wo mugamba asokatereze bulungi category. Tuzitegere bulungi naye. Lesoka kulisayo mwalo oyo mulungi. Kuba naliyo. Emyaka gy'omuwala nga Carol okola lonche faana bwetu. Saba mukama amwongeremu omukisa n'amaanyi naye Justin tulina obuzibu abantu abamwe tugenda twenkanankana emyaka bw'olabanga gwe oli mu myaka 28 ng'ovuga UAS obanga otambulira ku boda obanga okyali mu bantu nga nkinolentya tibutubanga twenkanankana nenkera ku maca nga nze nyina omusajja yes gwe ngoyina omusajja kutwala bulaya kulya dina nga ono abeera kukyala asitagolinga n'obulamu alwana nnyo okulaga ensi nti kyokoze tekiri perfect kubanga alaba mukola ki mwenkanankana era kimenye nnyo abawala mu Kampala bakola ebintu yes mukola ebintu by'abalala mulwanyisa obulamu bw'abantu abalala kubalaga nti okimulaba si kyakola ki okukeera obukezi ku makya okutegeka ewaliso ya Carol Nantongo olina okuba nga oyimbye nnyo kubanga kitegeeza lot of money Mshitegeera kitegeeza sente nnyingi okola sho mu Kampala bwete eyimirirewo kubanga nze ntegeka ebyo ebivulu kati si kyangu kuddira muntu akeera kwogera bwogezi nga tolina kyogeza nti kisomesa abantu kubanga tutegeka emisomo nga tuze kwogera ne Justin nti ng'osala kigambo kizibu nnyo okukutegeka yadde ku Big Bay kibuye no just twogera reality nete kituufu kubanga era n'okwogera kwalina kwogerera mu kisenge kye nga si kyangu muntu kera ku macha n'ogamba nti tulina omutegesi yenna ngaze kutega mu sente macho ogende ekibuye owayiriza abalala no just nti kitawanya abawala kwepima ku bantu emwenkana nabo mu myaka nga babasinze mu reality kye kibasumbuwa n'ogamba nti oyo ekyo kyakoze kyade perfect gwe wali okozeeko ki ekyefaananyiriza wanje you get yes and yamumanyi me I think omukyalo oyo those are bibiri when there is no smoke without fire personally nzenga omuntu macha Carol Nantongo omumanyi sifuna nko obuzibu naye tobachi sifuna nko mu bintu bya ntalo n'abayi akunyigire she talks to you as a person kati namukasa simumanyi nnyo wadde somero twaliri erimu wadde yali egana oshitegedde naye simumanyi nnyo n'okusinzira ku ngeri je egulire eri and everything she's either trying to look for fame omanya abantu bakolera nnyo amawulire kuba naabwe oba ayagala kubikirira kano ka clip akavuddeyo nga yeekisinga n'omusajja omu bwabakala otasobola kumubuuzaako amuwaabiri bwe kibanga kiyo kyakola kimukosa otegedde nti simanyi ye gwe bakyogerako butya bwakikola ki nze manyi bwawulira yes butya bwakitwala naye abayimbi mwetegereze nnyo Fangoni Forest kale ebintu ebyemalira namwe mubyemalire nabagamba nze wano ensonga mu kooti yaffe zigwa kati tufunikidde tugamba tumubuuzeeko oba tumuwawaabire